Weebale kwekumira Katama TV nga tukuleetera stories nga bwe zibeera nga bano bwe bazituwa. Olwaleero tuba tuplayingiddeko omuwala Nakato Olive yakubidde poliisi ng'agikubira ejje emutaase ku boss we yabadde amusibidde mu nnyumba ng'amukuba. Nakato Olive ono agamba bamutwala ne mu ddungu ne bagenda ne bamukubira eyo ne bamuzza ku kalinga kazannyo. Baafuna Nakato Olive bakolera naye buli babeera baagala okukuba nga bagamba ono soke tumutwale mu ddungu tumukubireko eyo. Embeera ye yagamba si nnungi, y'ensonga lwaki yawalizibwa okubira poliisi ejje emutaase. Naye unfortunately poliisi teyatuuse mu budde. Bwe yalabye nga poliisi tejja n'atoloka n'ava owaba boosi abo. Kati wenjogerera Nakato ali ku street. Nze ngamba kibeera better at least n'obeera ku street than okubeera mu nnyumba we bagenda okuttira. Era bw'olabira ddala nga ddala abantu bazze kutta dduka va mu nnyumba eyo kuba tetwagala kubeera nga tuluuzinga obulamu bw'abaana. Ye agamba office ye tebadde mbi, yogedde nnyo ne boss naye boss empisa ze tezikyuka. Katumuwulire ye nnyini Nakato nga yennyonnyolako. Twafunye omukisa okumufuna nga ali ku street. We wano Nakato nga ali ku street naye mabega mujja kuwulirawo background y'ebimotoka. Amannya gange nze Nakato Oliver nga nava Uganda mu World Gate najja Nankumbi. World Gate najja Nankumbi. Nava ne bandeeta e Saudi okukola. Abantu be banteekamu okukola eno najja mu December naye baagaana okunsasula. Babagamba bagende ku woofiisi, bantwale ku woofiisi baagaana. Ofiisi yasibye bakubira Waseti kuba Waseti ye ofiisi ya Riyadi mwe natuukira ye yangaba. Ne bagamba boss oyo antwale, yagaana. Bantwaleeyo mu ddungu ne bankuba mbuuzi ndeeta olugezigezi nsaba ssente mbwe miliyoni ze baawaayo ze nina okukolerera. Baagaana era baaganye ne boss wange. Naye kati namaze n'entoloka kuba balina ati bakyusizza ekifo we sirina kuva. Neŋŋonda ne naaba ne nkola buli kimu. Nze zibadde ziwera saa 2 ne nsituka ne nfuluma ne ŋŋenda ebweru ku kkubo. Poliisi ne nnonda ne mala okukola report then neewa omuntu wa taxi. Neewa wa taxi antwale ku Makitabo. Kyokka ate wantutte ku poliisi baganye okunnyingiza. Ndi wano nina we ntudde. Kati mbadde nsaba poliisi gundi Waseti office banzize ku woofiisi y'e Saudi eyangaba kuba yemanyi babbosi bange beesobola obbayita bampe ebintu passport yange ebintu byange byonna bye balina ne ssente oba bansasula oba tebansasula oba bantikkako nziza Uganda bantikke banzizeeyo oba banfunira omulimu omulala. Naye nga obuzibu bwa babbosi bannemera niwe babagamba mumuleete baagaana. Bo baagala mbu nkole maleyo nze miliyoni 6 ze babawa. Kaakati tugenda kubeera nga tukontaktinga Waseti. Tugenda gezaako okulaba nga tukubira ofiisi eya Waseti ebeere nga esobola okujja oba okusukuma taxi eno ne Nakato Oliver. Kujjukizeeko Nakato Oliver ngenda ku playingira voice note we yabadde akubira poliisi. Hello. I'm Nakato Oliver from Uganda. Please, I need your help. I come to work. I'm housemaid. They secretly above beating me, doing whatever they want. They want to take me in the car, take me there, motherland, far, 40 miles. They want to take me, but I need your help, police. I need your help.